Ereri abatuyita bannabbi b'obulimba ne kitanuma munakamu ne sikiwana budde. Kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo. Kalina omutima mubi. Bannange. Buli omutima ne baguteeka mu bbucca teryagugula. Kafu. Ne bw'okasanga n'okubuuza ne wali omuntu omu omulungi era ng'akola bituufu mu Uganda muno tekamulina. Ko ke katuufu naye ke kabbi ke katasasula bakozi. Kafu. Tekakyatwonoonera budde. Era tekakikiriza nti Katonda yakagoba. Katonda tasobola kuzizika kanisa mu mbirizi ng'okyali w'amaanyi. Katonda yakagoba ngedda bweriba. Era kabeera kalinda bulinzi kiki ekinaatubaako kalandukira okwo. Kafu nako kennyini kemanyi kafu. Ate tekayina magezi. Nze we namanyira nti tekayina magezi. Kakyaza pulezidenti w'eggwanga oba kakikola katya pulezidenti okukyala. Ne kamulaga nti kalina intelligence esinga eyiye. Ne kamugamba ssebo mu Uganda yonna amakanisa gajjudde emirambo. Oli omusajja bamuyita Saabalwanyi. Gwe n'omanyi ekkanisa gye baziikamu abantu nga ye tamanyi. We namanyira nti tekayina magezi okuva ku lunakkiriza katooletoole. Okuva ku olwo nakkiriza katooletoole. Era ow'ekitiibwa pulezidenti gabo omumanyi nti magezi meereere. Bwe yasituka yakola komenti ntono nnyo. N'akagamba ne tulaba nga wettise ebintu bingi nga sigooteeko byetikka. Keetisse emizimu. Tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba. Tetwegulumiza, tetwepanka, tetutunda ssaala, tetulina kibi kye tukola. N'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga. Era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka. Bwamala ne bweyoleka. Nakalabanga katudde n'emunywanyi waako. N'endowooza kagenda muwasa. Naye abakazi bandibaddemu amagezi basobola okukusigula ne bakuwa ne ssente ne bakusuuza amaka agaabwe ne gabeerawo. Gwe n'obeera mu nsi nga tolina kitiibwa. Nali manyi kamuwasizza kiwedde. Sitaani bw'ati akufiiriza eggulu nga taligendamu. Kiŋambira akuliraanye. Sitaani bw'atyo akufiiriza eggulu n'akuwaamu ebyoya by'enswa. Sitaani yafiirwa ekifo mu ggulu. Tayagala muntu agenda mu ggulu. Ndowooza ako nako tukateeka ebbali. Siryerabira nti nali ntandika bwenti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli. Abantu ze bagyemu ne ze bakutuddeko. Omusajja yali akibishopu wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako. Nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba. Nababuuza bannange, bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko Bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza? Muyinayo abantu mu famire nga Bayibuli zaabwe zaabuze? Akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe. Tosobola tulumba Mukama n'akuleka. Ekyo tebakulimba nti waliwo agenda okusabira. Wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okuggyako ng'olokose bulokosi. Gyali myezi bwezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi. Nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa. Bamanyi okubika ekibi. Ne bw'abakuba emiga ekibi tebakijaayo. Naye baddira go bayita Archbishop. Ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe wuuyo.
wuuyo omwenzi wammwe nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe. Weegendereze bena byenjogera ziba facts. Era wano wenayogerera nga atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu and we are mandated. Revelation chapter 22 verses 18 to 19, nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo naye nsobola okukwatira Bayibuli nega kino tekiriimu saaliwo nga bakisaamu naye nsomyeko waakiri neefumbako nenwana nensoma Bayibuli eno. Ati oba kiki ekyamunaawula baamunaaba tebakulima nti balevirani ne bakabona abalala eyo babishopu mu kyalo ky'Uganda tebalina bibi balina ebibi eyatuvuma yekka go baakasukira ensi nabo tebamanyi kyabawendula kyemanyi ndowooza ne bakibishopu beewunya ne bagamba naye nga tusirikidde bingi ono twamukasuse tuyate nga tebane baba mujjayo mwanditulese kubanga ffe tetwabisaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa kusaanira, ffe bantu abaweereza si lwa bisaanyizo. Ffe tetulina masomero g'onoonya. Bw'obuuza amasomero nga tugamba buuza Yesu. Naye ate tutegeera nnyo siryerabira nti nali ntandika bwe nti okubalaga ennyiriri ezitali mu Bayibuli abantu ze bajeemu ne ze bakutuddeko. Omusajja yali akibishopu wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba. Nababuuza banna